kubuza ko nagamba nti webale kwekumira ku mikutu omukutu gw'oliko gwe nyini tuli kusula moto zetunde motoka ejja n'enkadde osobola okujja n'okusula moto gw'ayagala emmotoka ate atwongere bagamba nti tulina newsula motors excuse me tulina newsula motors osobola ogenda wali opposite the mall and po oba gite imen awo kuba namasaka wali newsula motors gw'ayagala emmotoka ennyingi oba ayagala okutunda emmotoka ng'otunda nnyingi ate era newsula motors erina emmotoka ez'enjawulo ez'amaanyi emmotoka ennene abagala Land Cruiser, Land Rover, abagala bus taxi, abagala drones zonna kusula motors weziri, abagala emmotoka empya, abagala enumber plate eza digital tulina Patrick wano kusula motors. Bw'ayagala digital number tubona abano jangu wano olabe Patrick ate abeera digital number zikusako wonna wooli kubanga ekiseera gye kijja mu maaso bajja kubanga namba bazigaana. N'olwekyo gwe muganda wange jangu kusula motors osobola okuba ku 0701879187 bali kutolera mu office za kusula motors n'obagulira emmotoka ku kibanja mpa n'ogula emmotoka y'ekyoto kyo. Nabala wenyini twasigaddewo tuli opposite African Oil ekibuye jangu wano ku African Oil opposite African Oil kusula motors ate obeera ng'ofuna emmotoka y'ekyoto kyo. Olwaleero tuzze okwogera ku bintu bingi nnyo eby'enjawulo mbeera ku Salt TV Monday to Friday nyongera budget za teweerabira Good Friday tugenda kubeera ku Salt TV Good Friday tugenda kubeera ku Canaan Land n'okusaba okw'enjawulo okusaba okw'okwewaayo okusaba okw'okuyungula ekiyinja ku bulamu bwo. Abantu bangi balina ebiyinja ku bulamu naye tebamanyi nti balina obuyinja. Nyongera okujjukiza nti olunaku lwa leero ngenda kubeera ku Salt TV ssaawa 4 n'omukukyala Susan Makula Bugingo Muwomya nga tukubuulira akawonvu n'akaga. N'olwekyo gwe muganda wange Good Friday jangu ku Salt jangu ku Canaan Land ate obeere ng'onyumirwa. Mbajjukiza nti Titan Takuba ayingiddewo mu ggwanga Uganda agenda kubanga kwa muziki nzikiriza muli mmanye tukagomba wali luddawa ng'ayimba buyimba bwo Titan Takuba muyimbi wa wano mu ggwanga Uganda ate muyimbi munnauganda era osobola okuba ng'ojja owulire yayimba ki yayimbanga atya music yali atya era biseera ki ebitambule na biki byosobola okuba ng'olabirako Titan Takuba. N'ekyo Titan Takuba agenda kubeera wali ku Misty Hotel olunaku lwe lumu lwa Good Friday I think. Is it Good Friday? Agenda kubeera ku Misty Hotel. N'ekyo osobola bookinga table yo osobola bookinga ticket n'obeera ng'ate munnange ogenda mu Titan Takuba ate owulire ku music ow'enjawulo owulire ku music omulungi owulire ku music owa style owulire ku music God is God. Titan Takuba in the town ng'alina abayimbi bangi ab'enjawulo abamuwerekeddeko abavudde California abavudde Canada abavudde Bangkok n'ab'omu Uganda mwenyini mwe bali. N'olwekyo jangu olabe Titan Takuba muyimbi munnayuganda agenda kubeera wali ku Misty Hotel. Naye nga nkujjukiza gwe muganda wange ayagala okuyungula ekiyinja ku bulamu bwo oyagala kusalira abaana mu bizinesi oba obulamu bukusomoza mwami we oba gwe kennyini omwami atawaana oba abulabula jangu ku Good Friday wali ku Canaan Land tubeere nga tusalira wamu n'omusumba Alozas Ujingo tosubwa ate Sunday service era esigalayo ku House of Prayer ate tosubwa lunch hour beerako wali ku Salt TV. Mbeerako ne Charles Musengo Monday to Friday ne program ya Musinsuzi toswaga nga team ba Mr. Party Africa Vuchi ne DJ Jamo babeerako ku Salt TV. Benogera bisa ku Salt TV omukyala Susan Makula ne program de we na Musumba Alozas Ujingo sawa 2 bwa Sunday n'ekyo beerako omanye the way what is the way ate Prince Apple abeerako ne program emunyu ku makya n'olwaku yali n'omusumba Alozas Ujingo akakulya emisingi what is meaning of emisingi ku Salt TV. Benabeerako Git 56 mwana wa Dola Jimmy n'olwetu nancha n'abeerako ate tosubwa unruly experience kwa Jamuteri ngali ku ground kwennyini akubulira biki program ekyasinze okubanga erabibwa ate ngekuwa obudde okumala biki ebiri mu ggwanga na biki okwetoolera ensi yonna. TV ezimu teziwa abantu time tezimalaawo sitole bweri batemamu buki obunatambuza sitole zaabwe naye ng'ate twagala okumanya obubonege buddo ekiki embeera ki. Oba leero ngenda kwogera ku bintu bibiri oba bisatu oba bina nzize naye nga njagala kusooka kwogera ku Church Hill ndabyeko posters nyingi ezikoleddwa nga bagamba nti omwana wa chairman Nyaza agenda kwesimbawo ku Kampala Central omwana gwe bata Church Hill. Yes njagala mbajjukize nti mbagamba nti ekigambo kikola embeera omwana wa mutumba linnya ki manya kigoyita omwana wo ekigambo kikola embeera n'olubereberye kyali nga kigambo kano yagambanga nti wano wabeerewo olukalu lwakane ku kino eggulu libeere wano obusozi lubeere wano olwazi lubeere wano n'amazzi gabeere wano kyali nga kigambo ekigambo kikola embeera mu lubereberye Bayibuli kyogera. N'olwekyo Church Hill wavaayo n'agamba nti agenda kwesimbawo njagala ebbakakasa n'ebba wa Ashua nti essaawa ya leero Church Hill n'oweesimbawo ne kitaawo amulya accordingly ku omwana alina ideology alina persistence and consistent
ali talk y'omwana nga bwe yali capability ye the way we're following the rules. I think nti ono omwana yalaga mature politics omwana yalaga nti I think omwana alina ekyenjawulo kye yalagawo era abantu abadde bagamba yetonde akolata bla bla ono omwana ne weesimbawo ne chairman Nyanzi kwa Kampala Central omwana awangula kitaawe njagala baji kulenya chache hiyo abazadde mbagamba nti mutuma abaana bamwe amanya agalina ensonga kyo tuma omwana erinnya mugana mutuma abaana bizibu tabu yoreke kyokola byonzira simanyi nsanze simanyi ziri kulaba zinda bolwange nazze lwambi njagala kugamba mu kisojja gwa chache hiyo yaliko prime minister wa Bungereza bamutanga Winston Churchill yali prime minister wa Bungereza era yafa mu 1900 yafanya naku za mwezi 24 Januari 1965 bamutanga Churchill nabade nebuuza erinnya lino lyavaawa omanyi ffe tunoonyereza ne bagamba erinnya lino njagala kulaba background y'erinnya Churchill Winston yali prime minister wa Bungereza yafanya naku za mwezi 24 Januari 1965 so erinnya toliyita ery'omuzannyo tolisagiramu nkugamba nti omwana oyo saaga ne bamusimbawo ne kitaawe awangula kitaawe accordingly the way omwana bw'atambula ekyokubiri njagala ne Uganda okubagamba n'abeeko bannayuganda bagamba Nyanzi amugobye Bungereza Nyanzi amugobye luddawa Nyanzi mwalwawo okwegobako Nyanzi taliva mu NRM Nyanzi n'ekigambo chairman Nyanzi kya NRM Nyanzi ali ku kadi ya NRM mba Nyanzi balaba Museveni Nyanzi yavaayo n'abeegambira lwatu n'agamba nga bakamukwata recently n'abagamba nti nze bankwata bangamba gwe tugenda kukuba oli waffe era tubuulire bubuuliza abaana abo bwe bamugambiza nti nze n'abawaayo bonna can you imagine it's a pity kyama kunyekwata abaana babanne mbapisa nga mmalamu mubasuusuuta omusajja oyo bannange muyingira mu ofiisi kyama kunyekwata abaana babanne mbapisa nga mmalamu mubakweka abantu banywereza bamanyi nti Chairman alina n'omwana omukulu bw'ate balina n'abakazi abakulu balina abaana abawala abakulu n'abalenzi abalala abakulu naye abaana abaala bakweka ne bakwata abalala ne basa ku front line it's a pity kyamma kunnyo nti gumana go garadde ku front line singa ne gavumenti bw'ekyuka just in case ekiteeseyo kakwata gavumenti gisa mikono gyammwe okuleka kutta kaliya zammwe kyova olaba nti Nyanzi ye mugezi yalaba n'agamba njagala bategeeza kino njagala tukate dati mubeere bagezi bayibuli ga mubeere bagezi nga bana bamusota tebakulimba nti waliyo omwana oyo kyakola Nyanzi kyatamanyi strategy yonna alina ya Chairman Nyanzi era yagimuwa because Nyanzi amanyi politics bw'atambula Nyanzi akimanyi bwe yali mu NRM yali atya Nyanzi amanyi nakati ayimiddeko okumanyiza NRM nekyerali kyonna kya NRM even Bobi Wine akimanyi kubanga Bobi Wine okufuuka kyeyafuuka ekifuuka lwa NRM yayimbanga obuntu obutwawula ng'asasulwa tugambire ku Jennifer yafuna contract ya Kampala namba yabeeranga ne bakayihura nga bali mu gavumenti ya Museveni yabeeranga ne bamuweezi yabeeranga ne bajenosale musale bamugayidinganga ennyimba misanga ne yazimbiranga Museveni nze newunyala abantu okuba nga Uganda mwerabira nnyo omuntu yakolema yazimbiranga President Museveni so tosobola kungamba nti kaaliya ye yagizimbira mu Nuupu kale yagizimbira mu NRM era NRM yamweta ekyaddondo bakube kantinti FDC era Secretary General Baizeni yali Justin Kasolo member bamuteekamu ssente bamweta ekyaddondo basobole okusuula FDC ne kantinti akimanyiiko era nga contract basayininganga bonna wali ku secretariat byenjogera mirako obukakafu era musibaba bakabagenda ntawabiri somera ekyo yiri alaba omwana we ng'alina kale tali muzadde awerera mwana ng'ayagala abeere mawobe teri awerera mwana nga tayagala ayitemu Nyanzi walaba omwana we n'alaba nti omwana we alina kutambula atya jjukira kaaliya y'abaana Banyanzi yeeyodde kubakuze ate bagaggawadde era mu NRM era yakwata mwana waabwe mutawe akasoma atandika obulamu bamuteeke mu Nuupu bamutire kaadi kyova olaba bamumma kaadi balina reason why ye Sarah Kunzi bwe batunda kaadi lwaki bagimma omwana waabwe era nga tebaagala mulabisa
Era amatako independent era namunonyeza akalulu omwana ayitamu Chairman Nyanzi kaso omwana agenda tosobola kula ati president Museveni agenda awantu nga tebamanyi president Museveni ana apawolo ko kwatambulira omwana naye akimanyi ne street n'agiteekaje agenda okulabiramu omukulembeze w'eggwanga kyoka teyaga ne kitaawe kwa enkeera kwolo kiraba ali ku hotel n'omwana yalabwa nako Chairman Nyanzi wadde wasa embaga ya milioni 6 Museveni yennyini yazimuwa president Museveni embaga ye omubyo mutemu yamuwa sente Museveni Nyanzi ogamba ndi Museveni mutemu gwabana abantu abafiire mu ngalo zammwe batono omusayi gweriko ne bitono wabera nga mukampala sente wano ngokuba nga batembeyi bonna obazoganya nga abantu bakesisi obabonya ebintu byabasuubira nawe nimukwata mwamwatandika okukwata muze kukwata batembeyi mbusobola batunda kuki yali Nyanzi nga ali mukesisi bwetaliko misayi gy'abantu kakati Nyanzi mugezi era azimba kaliya ya mwana we agizimba atya amuzimba ng'akimanyi nti gavumenti ya Museveni tegenda kuva kati mu buyinza kati kyambabuulire oyagala kungamba nti muwooza alina kyakola Museveni kyatamanyi omwana mwenzi asaba kifaa Muzeeyi Museveni alina kyatamanyi muwoozi kyakola nti mukola basebati simanyi mukola n'ebiti simanyi biki naye nga tabimanyi abeera abimanyi era strategy ya kupromotinga mwana eyo strategy neno strategy ya Chairman Nyanzi ye n'asala kunzi wala sirusiru okupromotinga omwana we okukolera omwana we emisingi emirungi egimukola strategy ennungi era omwana n'owesimbawo kati awangula so n'olwekyo okugamba nti Chairman Nyanzi amugaye mu diaspora baalwawo South Africa mwalawo Muramawale era amanyi ogawulira Bamawale mwalwawo Bamawale n'olwekyo nekyo njagala okubagamba nti omwana saazo n'owesimbawo ne Nyanzi amulya era njagala okubagumya nti omwana ali wamu ne Nyanzi nekyakola akimanyi so yatambulira ku ya Chairman Nyanzi kitaawe mulekerawo okubuuza bera namugamba okubafuulinga nga namwanonyeza ebyammwe ndowooza ekyo nkimaze kankiveeko saagala kukirwako njagala okwogera ku nsonga ya Chameleon will be back okusookera ddala nebaza omutonzi w'eggulu n'ensi asobodde okuwa ndowooza tutandise oba 7 chances because there are many chances Katonda zakwada ekiraga nti akwagala nnyo Chameleon oli mulungi oli mukwano gwaffe atukwagala we love you I love you we now and forever sigenda kera kumakya mbere nga siri waliyo nairani nenja kusigala nga njogera amazima gagancha abamu abatategeera abategeera bajja kusigala nga banjagala abatategeera bajja kusigala nga tebanjagala Dr. Jose Chameleon bw'ova n'ayogera ku Federation I think obeera weerabidde oba tosiima busiimi Federation togirumba ng'olumba Federation oba ng'alumba abayimbi olumba Edikenze Musuuza njagala bategeeza bana Uganda Musuuza yawangula BT Award yateggyangako mu Uganda yaliko buli kintu Musuuza yamunonako even bayimbi bagamba bamunonako nalwekyo kali kitunona kyali kyamaanyi mwamunonako Musuuza ku airport wali temwamunona ekirala Musuuza akoze kyalina okukola yakabeera president wa Federation asobodde obbagatta ayogedde nammwe naye olwokuba nti mumulinako embeera amazima gani temwagala Kenzo saagala mwekweke Kenzo mumuwala ntemumwagala ekyokumwana kyandibaddeawo mwamufunako obujja Dr. Jose Chameleon omukisa gwe tewali wanaagwina tewali agwenkana Dr. Jose Chameleon kankubuulire gwe wasooka okwagala first family kubanga nti wafunanga omuyimbi maama Janet Museveni gwe ayagala nga bayagala Chameleon yatandika okwagala ku Mambo Bado paka nakati ng'oli muyimbi we era ye muyimbi yekago ye mukyala owa first family owa president gwe wayimbira ng'oyimbira maama Janet Museveni omukisa gwalina nti gwe wayimbiranga ne family ya Kagame nga Kagame family ogwo omukisa togwepankirangako ne Dr. Jose Chameleon mweggyeko abantu ababi Chameleon olina abavubuka ababi nze nkwagala nnyo naye saako omanyi lwaki bwe najja mu ddwaliro Chameleon najja kugattako sikutoolako bwe nakola ebimanyi ne mama abimanyi ne taata nze najja kugattako essimu zange zonna ze nakuba wala ebibala bye zaaleeta even maama kennyini wali ogenda bwoli nga mama agenda sigala nga talina ssente nagattagattisa okulaba nga mama asigaza ssente ezigenda omulabirira Dr. Jose Chameleon walaona nga Kenzo tali mu ggwanga Uganda ng'ali ku mirimu emitongole ng'agenze naye Kenzo yakomawo nga Kenzo tannaba kutuuka waka wadde okulaba ku baana be ne mukazi we wadde okulaba kwani Kenzo ajja mu ddwaliro
Kenzo wajja mu ddwaliro n'amutuuliranga batamwagala babeera. Omuntu atwagala mu ttabula. Temamwerokaminga, temamufaako, era mamutunuuliranga era gwe muntu gwe mutayagala. Even amuwa seat, even what and what, you know? Njaga tubeere straight. Kenzo alina omukisa naawe olina omukisa gwo. Teri muyimbi wano mu ggwanga Uganda meeting President Museveni mirundi gisinga gya kamiliyoni. Ng'ate amutinga wano no one. Naye muzeeyi yakubuuza ky'oyagala wamugamba twala mukazi wange lweru n'abaana ng'oli ennyumba mu Amerika. Yakubuuza ssente mmeka n'omugamba kanze neebuuze ku Daniela. Wadde ne weebuuza ku Daniela n'oddayo wa muzeeyi. Ne bakwata ssente n'otwala famire y'e Bulaaya. Kenzo ya meeting Museveni yamugamba nze njagala kukola naawe for the music industry, creativity, n'ebiyiiye mu ggwanga Uganda tutwale eggwanga lyaffe maaso. Era Mukama n'amuwa omukisa kyeyasala kyekyo naawe kyeyasala muzeeyi yakikolera. Kati saagala onyigire Kenzo mufuneko bujja ng'omusajja amimiitinga emirundi egisuka ne mumeka nga kyeyasala baakikuwa ne Kenzo kyeyasala kyeyafuna. Ekirala Kenzo bwe yajja okkulaba yaleeta ssente ne Federation yaleeta ssente Kalumba yaleeta ssente oluvannyuma tuyinyirya n'otujeronga nze lani nvudde nawo kamyoni ng'ojjako babbulaka ne banne bano era babadde mu Amerika nakugamba omuvubuka oyo era n'enkubulya obusungu bwe nnina omuvubuka omuwanvu omuddugavu infact simayina mu baana bo simayina gye yava yali mu ddwaliro n'atulinyira n'ayagala tukasukakasuka n'atusimulizaako ebisooto ne maama nakimugamba nali ne maama ng'okomawo ng'okwosa enkya ne nkibagamba open nze seerimba saagala mpretendinge si fakinga life n'ekimugamba naye abantu ababiri mutugobereko abantu betwagala kamwe ntubaagadde tubabeereddewo tubayiriddewo mubiri nze nnakulabbe ne kamiliyoni saagita mmanyi lwaki saagita nina olimba ne kamiliyoni nze nina olimba ne kamiliyoni nina olimba ne Bebe Cool nina olimba ne Bobi Wine the free top nina ennyimba zaabwe so njagala mukkirize Katonda yaba asitudde omuntu omukisa gw'omuntu n'owagulwa natosobola kumusuula mukkirize nti Kenzo akoze ekimala akoze ebbanga tono bakakolako alina leadership mu ye Kenzo yabatuukira mwena n'abatuuza n'abasaba mutambulire wamu njagala okwogera ku nnaku lwemwagenda abasatu mu State House in fact mwali bana banja yeekwekakwekanga ng'abuzaabuza omwalire enko Kenzo ng'amaze okuba miitingi ayogedde nammwe buli kimu akibagambye asaba appointment mugende mwenna mwe mweyawula abasajja bana Kenzo atuuka n'okwogera ne alien scheme n'amunnyonnyola amugamba bino bigenda kuyamba ffe singa tufuna copyright togenda kuddamu kubeera ng'oli mwavu togenda kufa ng'oli mwavu ng'olina copyright gyalwanirira kamyoni gwe gisingamu emigabo namugisingamu amaanyi copyright Kenzo gyalwanirira n'amulyamu olukwe laba ebyakatonda bino okumanya bizibu ne mukwata alien scheme olaba even ye brother can he ete kibumba gwe olaba ebibumba even ye bro can he tekaawo abanaku bagenda kuyomba baza tuya mutemesa wano mutominyira kamiliyoni Bebe Cool kamiliyoni Bebe Cool mwakwata alien scheme ne mayinja ne mugenda mu State House Katonda okumanya muzibu talyanguzi nga lunaku Kenzo lyabagamba mugenda mu State House n'abayimbi bonna abayimbi ba regions zonna the region ngera mwenna abayise mu maaso ne mumulyamu olukwe mugende mwekka era mwali mwakayingira State House nabo ne bayimbira ng'abakulu temumukwata naye mwakayingira muzeeyi abuuza lwaki bano tebali ne Kenzo nti ffe tulina baffe twagala okugamba ffeka muzeeyi yabagoba bugobi n'agamba kandabe Kenzo alina abantu abangi era muzeeyi n'amiitinga Kenzo eyalina ba region zonna ate nga nammwe yali abatadde ku appointment mwaliko owulira bulungi kiraga ki kiraga obunnanfuusi n'enkwe mumwetemerako ettaka kubanga copyright egenda kuyamba ggwe copyright mumugiramu emigabo emingi mumusinga ba Kenzo ennyimba na biki copyright mumugiramu emigabo emingi olaba muganda we Wizo teyasobodde gumiikiriza kukwegatta kwa Badanisinga okulaba abaana be mukazi we mu conference teyabaddeyo era n'atuuka ku airport ye yali ayagala mwana we na mukazi Kenzo atuuka ku airport ng'oli mulwadde mu ddwaliro teyagenda kukyusa saati teyanywa caayi teyalaba ku baana be na mukazi yavugirawo paka Nakasero
njagala mu appreciating ko weche kitono mwagala abantu ababeera mwagala abantu abagala kamili mwagala abantu abagala kama tukwagala mu musayi nga n'okusala bwika kamiliyoni n'abavuka bemubeera nabo so n'olwekyo njagala bagamba mujje mwendowooza zigamba nti Kenzo yafuna kyatalina kufuna ekyobwa advisor oba ekyokubeera president wa federation buli kyali akikolera ate yakisaba Kenzo yayimbako wano siti yayimbirako muzeeyi mutamu appreciating nga nanyiiga naenda campaign zonna nanyiiga era bwagenda bamuzeeyi namuganzi nze nakola naye kyo nakyo so njagala abantu mbeere open mu appreciating abantu ababagadde tetubagadde nenga nawe gamba mungu ajja kuyimbira kagamba mbaye mafuta ga milioni 5 kolera nga muguzi sonobekyo ekiro njagala mbeere open tewekwasa federation kubanga olumba Kenzo abayimbi bangi nnyo abataku bakingi maiko bamunona era bakingi maiko bofudda abagagga bogaggawaza tebakunona abayimbi bangi abali mumulevo bagiya balanda mubiru boboyogerako waliwo n'abandi bolaga nti badannammwe lwaki be tebajjako nayoberayo empologoma yekka ekyo njagala okimanye otereza abavubuka abo balekeraawo okwabusinga abantu n'okubalinyirira nze kyaŋŋana okujja nkwagala nnyo ne mu Amerika nakikugamba okimanyi omuvubuka oyo yamanyirira mu ddwaliro ate nga najja kugattako n'essene nazikolera awo eddakiika ze nnamalawo so saagala weekwase Kenzo oba weekwase federation ng'olumba Kenzo direct psychologically Kenzo mumuleke fesooka basaddemu tubalinako obusungu bavubuka mwe tulina wano mu Buganda ab'amaanyi b'amayanja basali bakyagulanyi mwatulekawo ne mugana okutuwasa nga mugaa tulina amayumba amanene basaddemu mwagana okutuwasa n'abantu bakako mwatukozesa bukozesa ne mugenda ne muwasa gwe wagenda kuwasaba mukazi waawa nze sibaina mukazi waggwanga ate wa tribe ki n'otulekawo wano babakulu yagenda Busoga wiikiriza okke era yagadi yalaga luddawa Bobi Wine yagenda kuwasa Munyarwanda n'atulekawo wano kati essaawa zino asibikira ku Buganda amannyo bayagala obululu mu Buganda nayagala n'okutuwasa genda Rwanda gy'owasa bakuwa obululu owulira mwenna mwatuzze ne mutulekawo ne mugamba abaganda baganda balina amanyindo ne tuguma n'amanyindo gaffe naffe ne twere mu kufuna abasajja abalala oba mwagamba okutuwasa Kenzo Mukama n'amukubako minisita Katonda bw'ateza akole ebintu bye Bayibuli egamba nti Katonda asitula aboggo bw'onyooma kiri mu Bakolinso Katonda ayimusa aboggo bw'onyooma n'abakozi okulaga abeeyita abakozigezi Bakolinso boyogera Samuel ekyokuyi Bayibuli ekugamba nti Katonda akujja mu nfuufu n'akuluza n'abalangira akunazaako ebisetoseto n'akunazaako ennaku n'akutuza neki n'ekyo njagala mumanye nti tewali kiri mu Bayibuli kitagenda kubeerawo kyova Bayibuli yenna okugamba nti Katonda tasigala kubanga buli muntu kyasiga ky'alikungula bagatya mukagonyirira 7 Kenzo wamunonako ku airport ng'ali Celebrity Award twanona Kenzo nteberede yamala essaawa oba zaalinga ku njagala abajjukirawo twanona Kenzo ku airport ku Beauty Award twamala essaawa nga 8 ng'ekkubo likutte balonye ebibisa ba Beauty Award eyo kubanga yongera ku music industry mwe muna ba big fiira aba big temwamunona n'olwekyo saagala mwekwase Kenzo nze nsobola okutuuka entere nonnona baba yange bijjana mwange nze nsobola okujja ne munnona nze niyo family esobola okunnona so njagala ekyo nkimale nangu olw'okubeerawo nambeera ekiddamu kamiliyoni njagala okwiza nti Kenzo ali mukisa gwe naawe gwe wagwine era wagukozesa era wagutambuliramu muze wa meeting eninga egyasuka mu 10 kyomusaba kyekyo kyeyakuwa singa musaba bwa advisor wakola naye era yandibukuwadde so n'olwekyo njagala mu appreciating abantu ababeererawo n'abantu ababaagala mu mitima muleke kulowooza abantu batabaagala ababaagala tubeerawo ne mutusinzaako ebisooto ne muwanuuza ate mwe bemwagala namwe mulina ebbafu esetetinga n'ebbafu ennyo n'olwekyo mwagala ababaagala muleke kulowooza abantu batabaagala naye njagala kuvaayo njagala